Omega, yes, ebintu byonna obyogedde. Ne to cut the story short, twagala oyongere otangaaza abantu. Like you and Norbert, obutakkanya bwavaawa to an extent. Okuvaayo n'aclarifyinga ku nsonga eyaliwo, n'avaayo era n'atangaaza n'agamba finally twamaze ne tukkanya n'omuyimbi ensonga ne tuzitereeza. Ovuddeyo ate n'ogamba nti sho teriiyo nga teyavaayo n'atugamba nti munnange ensonga tuzitereezezza. Kakati mbadde saagala kudda nnyo mu ebyo ebintu kuba nabyogerako abantu ne mbagamba lwaki nti omuntu tumugambye bannange twebuzayo wiiki 3 tulaba kalango tulaba kabaana tetulaba kaposita tetulaba oba kitegeera obuzibu ne buvaawo out of the blue just omuntu okubanga omubuuziza nti kino na kino nga tekiri mu kkolero nomugamba nga tubuzaayo ebbanga bweriti nga tetulaba kitegeera so that was it tewali kirala ekyokubanga abagamba nga yabagamba mbufe twatuula ne tukaanya ne tukola ki nedda tekyaliwo temukkaanyangako kuvala yasituka n'agenda ku social media n'agamba nti sho agijeeyo actually tetwaddamu kwogera kuba mu busungu bwe yakozesa yakola ensobi nnyingi anvuma ebibi avumiddemu abantu avumiddemu Kenzo avumiddemu Kojja Kimbo waakute famire yange agitwaliddemu so nali sisobola kuddamu kutuula ku mmeeza emu n'omuntu oyo wakitegeera nti wa misbehaving and now no, I did not misbehave just nange ng'omuntu nina principles zange zigamba nti Ibra kankuwa example bwe mbanga nina let's say manager wange tulina kye tukola ffenna naawe nga twamiitinzeeko naawe or anything n'olaba nga manager wange ali mu media agamba oyo Ibra biki olaba nga nzizeemu otuula n'oyo omuntu ogamba ekitegeeza Omega bino ebintu yabirimu ekitegeeza Omega mu bino ebintu byonna yabitegeerako nti baali ku linnya lyange nga kwe baagala okukolera amawulire oba biki oba okunnyonoona it was really bad nga sisobola kyatuuka ku level nga ne bwe mba njagadde sisobola wanze tosaba kukwata famire yange n'ogiteekamu eyo n'osuubira ne bwaba gwe muganda wange nze famire yange togirabanga mu mawulire era nze wootuukira okutambaala famire yange tuba twawuka kati ate ovudde awo ogenze ku bantu abadde baagala okunnyamba ate nabo obayisaamu eggaali okitegeera so that is the reason why ffe nga ffe twagamba before you working with the Norbert Events agreement teyaliwo like temulina gundi ze mwakola endagaano ze mwakola zaaliwo that is why nkugambye nti ebintu ebimu nali mbigamba ye nti nali mugamba obudde nga bugenze njagala kukola rehearsal nga n'okulanga tewali exactly my point so twalina agreement eyali etufuga ng'alina ebintu bye yali alina okukwasaganya naffe tukole ebyaffe we did our part naye nga tulaba his part ate eri wansi ate ng'etunafuya nnyo era awo wennyini twalaba nga bw'ogambye nti yavaayo n'ayisaamu abantu eggaali n'ayogera ebigambo ebiweebuulwa most especially ku president w'abayimbi amanyiddwa nga Eddie Kenzo n'amwogerera ebifukule oluvannyuma lw'okukulaba bw'oba osanga oli awo wava n'obutakkaanya bwe yagamba n'ebigambo nti oba osanga oli awo ogaane sho ereme kubaayo ku bigambo ebikyamu bye yayisa mu kamwa ke ekisooka ky'ebyonna omusajja tamanyi bye twayogerako na Kenzo tabimanyi kuba teyaliyo okitegeera bwe kyogamba nze Kenzo asobola okuntegeerera ku share yange kyogamba Kenzo asobola era otegeerera management yange let us be serious bwe nzija ne nkugamba nti Ibra mbadde njagala tandika rehearsal obudde buweddeyo is that nonsense oneebuuzaako no si kwebuuzaako nkugamba nti obudde buweddeyo tusigazza weeks 3 njagala kola rehearsals with a band with a dancers kuba Lugogo is a very very big venue that's a very very big stage sigenda yimirirako obwomu like it's any random show anti ye Norbert mu statement ze alaga nti Kenzo we wava problem okusingira ddala koze ebigambo byewakozesa byekozesa okusingira ddala Mr. President Eddie Kenzo nsaba okwetondera
sajja byayogera tabimanyi era nze nsaba okwetondera ŋŋanze bwe wawa appointment ne tumiitinga nze akwetondera kuba oli teyabimanyaako bye twayogerako tabimanyiiko. Was it your first time to meet Kenzo? No, it was not my first time. It was not my first time. Okay, continue. Naye kyewuunyisa okuba nga yava out of the blue. Kyova nakugambye nti kyannuma nnyo to an extent ne ŋŋamba nti saakuddamu tuula ku mmeeza emu n'ono omuntu. Tamanyi bye twayogerako, tamanyi kyavamu eyo meeting. Ali mu kuvuma musajja. Kojja Kimbowa, ssebo, eno interview weba ekutuuseeko nsaba onsonyiwe. Byonna ebyatuukawo nange nalaba birabe saamanya era simanyi gye byava even up to now. So nsaba mu nsonyiwe ekyo n'ekyatuukawo. I'm really sorry tetusobola kikyusa naye nsaba mu ntegeere tukite tugende mu maaso kuba tetulina kyakukola. Tutunulire nnyo katalogo bweri omuntu ayinza okuyinza n'agamba Omega aseetinze ekivulu naye omuntu abeera n'agamba I have my favorite song from Omega. Omuntu ali eyanditanze okumanya nti n'oli atamanyi Omega amanyi eti kana akayimba ye yakayimba kozi gye bali eyo tubadde just tusaba otuwe kozi mu nnyimba zo nawe oyinza okuba oli awo oga akayimba kano mutuufu kankolera. This is my breakthrough song. Nina breakthroughs biri. Okay, I have to break through. My first breakthrough yange, by the way, I love that song so much. My breakthrough is called Ninterwa. Okay. Oluyimba olwasooka okundeeta mu bantu ne bammanya. Ne bwe mba nga ntuuse ku ssaawa ezimu nga neekyaye mpulira endongo entamye bwe mpuliriza olwo oluyimba neebuulirira nenzikakkana ne ŋŋamba waliwo atannalufuna. So Ninterwa, I love that song for that particular reason. Nti lwe lulimba, it gives me a reason to push more. Then this year, there's a nyimbe going from local to international. Yes. So as a nyimbe ebbiri there's a breakthroughs zange ebbiri nti Ninterwa yandeeta nnyo mu bantu but however twasigala nnyo mu West be baalutegeera nnyo kati ate this year is also a breakthrough but yo yali it was too wide. So there's a Omega, do you think will you manage to make it without any promoter? Do you think you will make it? Do I need a promoter to make it? No, I'm just asking. I need to know your opinion. I've made it this far without a promoter. I've made it this far. So nsaba tukakkane tumanye nti teweetaaga muntu kukkiririzaamu bw'okimeekinga mu bulamu bw'ensi gwe nga gwe gwalina okusooka gwalina okwekiririzaamu first. Ekitegeera nze ogenda otandika okuyimba teri yanzikiririzaamu nasooka kwekiririzaamu nze nganze naye ndabika nnyinza obisobola. So gwe nga gwe olina osooka okwekiririzaamu abalala balyoke bakukkiririzeemu. Your colleague Tinatine Mariam abadde awo alina statement gy'akoze nga ga munnange endongo wagiyingidde oba olugendo wagiyingidde like biki byosobola okuba nga omuyigira kuba munnaye nawe we baabeerera ebintu byaliyo challenges zaabangawo okitegeera naye alina statement gy'akoze awo nga ga munnaaye well and good naawe ekintu okiyingidde kifiiri nga okiwulire. Ekintu nakiwulira dda anko. Ekintu nakiwulira dda. Gweza okugenda otuuka wano ebintu byempiseemu buladi wange. Kyakutuuka ku mwoyo. You cannot believe it. See, the way I was confident joining this industry, I was young, nali mwana muto nga bingi bye simanyi. Nze najja na kimu passion. Njagala oyimba, bisigadde nga simanyi bitambula bitya. Ebintu bye nayitamu bingi. Biki ebyo kuba muziba naye ebiseera ebisinga neewo. Abantu abayimbi mubeera betuyiseemu bingi ekintu kye nayitamu nakusaawa zino sikyerabiranga era nkyebaliza nnyo Katonda. By the way, nze kambabuulire buli struggle gye mpiseemu mu bulamu bwange ngyebaliza nnyo Katonda kuba yenfudde kyendi yendeetera okuappreciatinga kikyendi na buli katini ke mba nfunye mu bulamu bwange. It's because of that struggle. Gwe kankunyumizeeko akantu kamu nasulako enjala gwe ennaku bulungi bw'oliko. Katonda yanyamba buyambi kati nasulako enjala nasiba enjala
nenjisula ne bukyengera nga sirina ssuubi yafuna kyakulya. When was that? That was 20. It must have been 2017 nga nakatandika oba early 2018 before I joined a certain management when afunira breakthrough. Yeah. By then why name yake emeka? Ne nali muto. How old are you by then wali name? Natandika oyimba nga nina emyaka 17. 17. Kasale mu. Ne myaka 17 obayo ne boyfriend obukwano obukogereza. Choga by that time ne boyfriend yaliwo. Kasale mu. Tumbuza bibuzo bya kisiru anko. By then choga tewalina boyfriend asobola kuyamba. Nali under age ombuzo to ebintu bya boyfriend and girlfriend. Nali under age. Oyagala bakusibe. Myaka 17. In fact nawo wendi ebyo ebintu obingamba kyasobola okubira tatange ne mugamba Ibra abadde ngamba ebyekisiru. Omega. On a serious note, Ibra tombuza bintu ebyo. Tulina show nga 19 September. Onojja. Onojja oyagala kumanya boyfriend. Emyaka. Nebulije kuze. Emyaka kidokenze sikweka myaka. Naye gangubuli otandika otya okunguza ebyo bintu nga tulina abaana. Anti ongambye. Nti wabulwako ku kyokulya. I was like omuntu abeera n'abantu abamubeererawo. Nalina ne bakyali bange. Kyenkubuuza tobaidde tebalina kuba boyfriends babeerayo. Omuntu atayagala nnyo sumbuwa abantu. Enjala eyinza okunumira lwo nenti okugamba. Kale mu njala okukuluma. Oluvannyuma njala okukuluma n'okola otya? Nagonda. Nagonda ne nkubira kyaliwe ne mugamba nteerako effite. Nteerako effite kati nze obulamu bwange kankubuulire. Obulamu bwange nga sinafuna breakthrough. Obulamu bwange bwali bwakulya Rolex. Kikomando nga kendidde obulungi mba ndidde chips ate ez'ekikalaayi ezitali zino mu KFC oba no it was chips nga mba ndidde bulungi nnyo nga nyinza n'okkuba ekifaananyi ne posting kugamba oluyimba olwo breakthrough we yakuteeka. So yes, so breakthrough eyo kyovola njagala ennyimba zange nzagala but oluyimba ndwagala for that particular reason nti Katonda yalaba ennaku gye nayitamu n'azijjukira nagamba kaana kano kaboneredde kabonyeebonye n'akawa oluyimba so buli bwe mbeerawo nga mpulira ebintu bintagaddeko n'ekyayi ebiki mala nezijjukira ne nga naye waliwo omuntu atanafuna olwo oluyimba kati neebaze Katonda let me just abayimbi okuva side eri gy'ova Embarara to have Reggie yajjakaawo so yali successful akuyambye mu ngeri ki because we expected him to be here at your press conference like enkolagana yo naye eri tatuganye nti si nnungi because twala tumusuubira wano. You expected? Lwaki mu expectingira nnyo ku bantu abatali? No. Kakuyigirizeyo akantu katono nnyo. Leka tulowalinge nnyo expectations zaffe mu bantu. Oba nfuna simanyi bwe nsobola kinnyonnyola obulungi but when you expect you get disappointed. Oh, yeah. That is why you're disappointed. Waliwo abayimbi bonna bano abazze toli mu bateekako maaso toli mu ba appreciating amaaso gataddeko oli omuntu omu because you expected. That is why you're disappointed. Okitegeera so mwewalenga nnyo okuexpectinga labe ekyo ekiriwo ky'oba osinga. Naye enkolagana yo ne Reggie eri okay? Eri okay. Okay. Kale soko osuubiza abantu what should we expect on 9th, right? 19th. Yeah. 19th September. Cricket over the same venue. Mbadde mbasaba ba well wishers ba fans bange bwoba olina k'osobola contributinga bwoba olina kyosobola ogamba nti kangule ka tiketi eno shebeere successful mbasaba mujje kuba kati kino twakyekwakiddemu si ffe bagage nnyo nti oba tulina kinene nnyo but twasazeewo ne tugamba no let's make it happen, let's make this dream come true. Okitegeera so tubasaba nga 19 September mwije Lugogo mwije tuteere pate ebiro nibyo bihindukire venue tehindukire. Keep it locked. Omega 256 official Facebook at Omega 256 at I am Omega 256. That is Instagram. Then Twitter is Omega. Oh, because you X. X is Omega BB. Ngenda kubamba gambe ebisale. But for now, the date is 19th September. Lugogo cricket over. Mega, ekigenga natera okuta. What came into your mind? Ogamantika eno shoka nje yimiriremu because si kyangu.
Ki ekyakugira like in your mind okusalawo gama kangobe Nobert kangobe ba promoter bonna tetwamugoba n'abalala tetwabagoba naye nga bwe nkugambye nti waliwo ebintu by'oba olabanga ebinene paka ng'omaze ekyeŋŋanga n'ogamba n'osanga nga ate munnange one way or the other okisobola ewe oba okyeŋŋanze obulungi oba osobola okikola so that is it kibi nnyo okukola n'omuntu oyagala kaaba no sagala kaaba ndi mukazi mukulu sandyagadde kaabira mu kamera naye katukireke okay bazawe bali kuba mukyala mu malirivu bali kuba mukyala mu kyali ku kifo kyekimu just lunaku lwerukyuse okay date ekyuse kuva ddi ekyuse you mean from when to when yes ekyuse from osaaga ddi atugenda kwogera Luganda ekyuse from 2nd May to 19th September right ebibaddewo bingi ebizenga bibaawo bibadde bingi and for some reason nze ne timu yange twalaba nga tetusobola kubeerezaamu neyo date waliwo byali bituyingirira nga obudde bugenze waliwo ebitanakolebwa it was too much so ne tusalawo tuddeyo ku plan A eyali yasooka tife abaasooka okwerangirira nga fe abeetegese so byonna we byatukawo ne tugamba waayi tuddeyo ku plan A katonda bw'atyo bwe yagera it was supposed to happen that way so ne tusalawo tuddeyo ku plan A ebeere diagram presents omega so kati mwasoose ne mutuula kubanga mwali mwasayininga contract promoter okuvaayo okutandika bategeeka n'okwogera buli kimu mwali mwasayininga contract not so mwatudde naye ne mukkaanya ne mugamba kino kyo tuddeyo ffe plan A yaffe oba tetwafunye budde bukkaanya because omutegesi ayina TVM gye yaliko n'agamba ye contract yagiyuzayuza so kati tuba tetulina nsonga lwaki tugenda bwe bateriiwo then ate nga yeyasooka okugjayo show naye oba ffenno twali tumanyi nno na stanti zammwe kubanga ye promoter gwe walina by that time atera okukola stunts oba mulina just bwe mwatuuka kubanga oli mukazi ye musajja mulina we mwatuuka ne mutakkaanya obutakkaanya bwaliwo era bubaawo anywhere in life but kisinziira mu busolvinze mutya si nti bw'ofuna obutakkaanya n'omuntu n'oddukira ku social media onvumye ovumiddemu ebitakwatako abadde baze okunyamba obavumye okute famire yako ogitwaliddemu twala tugende wajuma ate nze sizanya stand obutakkaanya bwali ku ki bwali ku ssente oba waliwo bwali nange tebwali ku ssente awo wenzigira bwali ku ki tebwali ku ssente saagala kuddayo nnyo but omusajja twamugamba twali tusigazaayo I remember when I sent that message twali tusigazaayo twetuuke so ne mugamba obudde nga bugenze nga sinnatandika rehearsinga nga tugenda swala talo simanyi we lwava this is my first show nalina okurehearsinga ne band nalina rehearsinga ne baddansi so kati omuntu wasituka n'agamba mbu ebyo ebintu osobola bikola mu wiiki emu mba simanyi gwe nga gwe kyoyagala nze mpeereza abantu bange nze mmanyi kye nali njagala okudelivaringa it is my first show mbadde nga njesunga obulamu bwange bwonna it is not sisaawa kusituka ne ŋŋamba nti show gye twalangirira last year ngenda kurehearsingira wiiki emu so that was the problem obuzibu bwavaawo but it was never about the money okay kanti kubanga engeri gy'ogambye obuzibu tebwava ku ssente ne Kampala tulina ekintu kye bayita ekibatu ffe twali tumanyi bayayingizaamu ebintu by'ekibatubatu ebyo notuka ekiseera nga te gwe toyagala ne mufuna obutakkaanya tebyalimu tebyalimu okay
kati osuubira giteekawa mu kifo kyekimu era ssente mmeka era ddi? Ekifo kyekimu mbadde nsaba mungumikirizeemuko tugenda kwogera ne ttiimu yange tubagambe ssente zigenda kuba mmeka kuyingira, but for now twayagadde abantu badde bakuba nnyo amasimu kati tujje oba tetujja nga mutubuzaabuza mutugambe ekituufu. So when we confirmed otwaconfirminga venue ne date ne tugamba abantu katusooke tubagambe ekiriwo wa waliwo abadde aguza akagoye kosobola okukambala ku Easter kabale ku Easter emyezi gikyaliyo twetegekere September. Okay. Yeah. Omuntu wavaayo kubanga twakolako interview ne Nobert ng'agamba walya ssente za tables ezimu nga bakuwa ssente za tables tozituusa. Yali ayogera bituufu oba yali just nalya ssente mmeka? Tayogera ssente ntuufu zewalya naye agamba walya ssente za tables. Ndimubuuziza nalya mmeka? Ekirala, the thing is simple. Ye mutegesi era twali tugenda tuusa ekiseera tumusabe tables ezo. So kyasobola otuula n'olinda omuntu n'azirya gwe n'omulinda kwera essaawa esembayo n'omugamba tables ziri mmeka njagala ssente zezo tables. Oba waliwo yali emabega wa Nobert nga just yali ayagala kutegeke amale akuveemu ku last moment nga kati bwe kya happiness. Nzikiriza buli kibaawo lwa nsonga. Katonda alina ensonga lwaki ebintu bibaawo. So I don't know oba yayina eyaliyo oba I don't know. But ekyaliwo kyekyo ekyatuukawo. Let's move on. Bani abo beotakwatagana nabo bakubiddeko ku ssimu ne bakugamba buli kimu kijja kutereera nga bwe wayogedde mu press? Basikwatagana nabo. Ngambye abantu be basuubira. Abantu be basuubira basikwatagana nabo. Abantu balinamu endowooza egamba nti ono bw'aba muyimbi munne balina okuba nga bakompitinga, balina okuba nga tebakwasagana. Ate munnange si bwe kiri. Bano bakyali bange boolabye bano abamu saabakubidde. Naye bankubira ne baŋŋamba nalabye wataddeyo presa, tulina okujja, tulina okuwerekera, tulina obbaawo. Okitegeera. So bangi abayimbi sijja kulimba, bangi abamu bampeereza ne message ne mbeera surprise. Kitegeeza bambi noonanjagaliza. So Omega, endongoyo ekuyimirizaawo okuva Mbalala paka Kampala nga tolina muvujjirizi mabega okutuuka okutegeka kino kyotegese, nga tolina sponsor mabega oba nga tolina sugar daddy mabega? Kubanga ffe wano e Kampala tubayita ba sugar daddy ba sponsor. Mwagala nnyo ba sugar daddy. Mulowooza buli omu okubawo wano e Kampala abeerawo ku maanyi basajjaze munayendeka nga nza ntya kitange. But anyway, nina management. Nzize nga nkola nayo for 4 years. Nga tukola ne ba producer abasinga obwakabi ne ba video directors abasinga obwakabi. Ekitegeeza tubadde nga tussaamu. Nga promotion tebadde ya malusu. Tugezaako ne twerekereza kino ne tugamba katukole kino kiyimirirewo. So it is my management still. Okay. Twasituse ne tugamba naye omanyi atuddeyo ku plan A yasooka nga bwe mbagambye katukyetegekere ki ekyetaagisa tetuba twewadde ebbanga bweriti ne bweriti can't we do it. Naye okimanyi ekivulu osobola spendinga over like 1 point something oba like 1 billion nga naye togenda kujjamu? Nkimanyi. Golowooza kino kigenda kufunisaamu ssente mmeka? Okimanyi osobola okuinvestinga mu music n'otafunamu. Obulamu bwakutalaafiya. So osazeewo otalaafiya? Obulamu bwakutalaafiya? No. Just mbadde nkuwa example. It's not even about this show. Naye anything else. Osobola osituka n'oteekawo edduuka n'oliteekamu ssente n'otafuna ssente. Bati bafaani bange bazzenga bamanja show. Ate nga bwe mba nina obusobozi ennyimba zange nzimanyi. Bwe mba nina obusobozi obugenda ku stage n'ennyimba, lwaki mba sikolayo? Lwaki mba sibawa kye bansaba? Bafaani batomeza nga tumaliriza. It is okay. Nze abange mbakkiririzaamu. Era mark the date, 19th September, mwije tuze Lugogo. Come let's have a good time. Period. Nze bafaani bange mbakkiririzaamu kati gwe gwamanyi n'ababo. Omega, nze ekibuuzo ekyange mu bigambo era ebimu ebyogerwa Luganda. Luganda most ebyokugamba tinyine bingi nemanye ebibuuzo bingi ebintu byendo mission bingi ebibuuzo bina bingi abagala
bye mubadde mumbuuza bibadde bingi ate nga kinkakatako obaddamu sigenda kulwawo genda tuukira ku nsonga sho gyeri oba teriyo si ensonga bannange kyannaku nnyo era ndi mwennyamivu kinkwasa nnyo ennaku okubanga olwaleero nzize wano mwenna mbategeeze nti munaye nga bbiri tetugenda lugogo. My heart is really sad. I'm so sad to disappoint you all. Munasho, you are my fans wherever you are. All the well-wishers, abazenga bampeleza support. My artists, I know I called all of you. That is a guy. We have nothing to do. Auntie got to say, but calm down. Obuzungu bwenda nange bwenina naye ffenna tetujja kuyomba nsaba tubeere bakakkamu nga bbiri tetugenda lugogo, but we are going to have another date and my team and I twagezaako nnyo okulaba nti sho tugisigazaawo the same date, but we were unable to. Bingi ebyali birina okukolebwa enneetegeka twali tetwetegese bulungi. A lot was going on. Ebimu mwabiraba, ebimu mubadde temubimanyi. So we felt like mukana akadde bwe twewaliriza omanye ennyindo bw'okinyigiriza ennyo gireeta omusaayi. So we did not want to do that. Tetugamba, let us have another day. Ladies and gentlemen, on the 19th of September, we are going to be at the Lugogo Cricket Oval. 19th September, we are going to be at Lugogo Cricket Oval for Omega 256 live in concert. Eno show, nasazeewo nze ne management yange tugyetegekera. Era it is Diagram Evolution presents Omega 256 live in concert. Diagram Evolution, the management yange gyembadde nkola nayo for 4 years. So twasazeewo ne tugamba ebyabaddewo, we are not going to cry over split milk. Let us just switch state tugende mu maaso. So 19th September, we are going to be at Lugogo Cricket Oval. Tubasaba the well-wishers mutuwagire wonna w'osobodde, tetulina nnyo, tetulina kingi, but we are going to try and do what we can. And this is how we have started our journey. So tubasaba, my artists, thank you so much for coming. Posha, Lady Mariam, Uncle Mali, Prince Emma, JK, Nanaman Tunisia, my brother Hillary Good, my sister. She does. Thank you so much for coming. Thank you. Whoever it is, I appreciate it. Nani Bashaba, Labella Music, I see you. Nanaman didn't so I'm going to have a sacrifice because of time, but I was been to when all this was going on. Bakumboza, Omega, what is going on? How are you? Are you okay? It's just so kunyumira n'okukwasirina n'okumumyate. Bemulabanga abanwana ate badde bapandikira nga bamumya. It is going to be okay. Ate nga nzikiriza kino ekyabaddewo lwa nsonga Katonda bw'atyo bwe yagera nti kyalina okuba. That is how it happened. Tetugenda kyesibako nnyo wabula tugenda bugenzi mu maaso. So alina kyasobola okuyamba on our journey to 19th September. Tukusaba oyambe kyosobola oyambe girl child. Media personalities mwebale nnyo. Mwebale nnyo, mumbeereddewo nnyo, mwebale kunyaniriza. Okuva Embarara, okuva mu West paka wano wentuuse mwebale kumbeererangawo nnyo, ne munyaniriza ne mumpagira, era mbasaba na luno olugendo tulutambule ffenna. My fans, don't get discouraged. It is just 5 months away and you're going to get the best performance. You're going to see the Omega you know on 19th September. Okay. All right.
okutoba n'ennungo yange otuuka wano wentuuse teri promoter yamala kunyapprovinga nga Omega nti you have to make it okitegeera. Ekyokubiri munnange tetwatuula nti oba tutegeereganeko ku anything. It was not there. Yeah. Okay, ekibuuzo ekiddako. Olwaina ekibuuzo ekiddako? Okay. Tulanga omutegesi oyo flyer yasooka ofuluma era yaliko diagram presents Omega live in concert. So olwasituka n'akansolinga sho twaddayo ku plan A. Okitegedde ne tugamba nti waliwo ebintu by'oba olaba nga biringa ebizibu naye bw'oba weetegese bulungi. That is why show yaffe twajja n'osinga last year. Posta yasooka ofuluma eyaliko diagram presents Omega 256 live in concert. Twagifulumya last year nga twagala kwetegeka nga twagala kwewa obudde obumala paka omutegesi we yajja n'ayagala atwegatteko. Okitegedde so twazzeeyo ku plan kinogo. Mu bufunza omutegesi tewali kyeyateekamu teyasasula. No, kakasa abantu no eno show ya Omega kakasa abantu alfa ebintu byalina binyumyako ekiro. Omutegesi yakolako kyeyakola era tumwebaza okuba nga yasobola okunzikiririzaamu n'agamba nti yadde show gyewanikidde nandiyagadde okujja nkuteekeko omukono gwange. So mwebaza okuba nga yakolako kyeyakola naye nga bwe tugambye nti ebyemabega tubireke emabega tudde ku kirala. Tulina 19 September leka tugende mu maaso. Okay, tweyanza nnyo tweyanzege Omega webale nnyo ne bannamawulire mwenna naye Omega ffe tuli mabegawo ne DJ Fee the number one Fikyo wow Fik. Oh my God. Anyway, Omega changing the kusaba when you reply us tuli live ku TV zewaka. So mbadde kusaba otekemu ku lulimi lwewaka. Yeah. Okay. Nanyenda tukyengane kati omusajja sikimanyi kyadde agenda kuntegeera mu lulimi lwewaka. But I'm glad I know Tayari West is live. Thank you so much. Mwebale kuija kumpagira, mwebale kuija kunshendekereza, mwebale kuija kumbeerawo. Thank you so much. It means a lot to me. All right.